Yes, Sebo. Uli otya mama? Jendi Sebo gambo otya Brian Makon. Twogere ku nsonga ya Rape ne Sanyuka TV. Rape kino ekintu kyalese, it is so beautiful. Kintu kirungi nnyo nnyini ddala. Era nze ngo a movie lover. Ng'omuntu akozeeko movie eyakyamulabi, I know what it takes and I love movies. Kachino kyendabye omutindo guno gwalese gw'amaanyi nnyo. You can imagine abantu okujja nga tebannalaba ki kyoleese naye ne bakutrustinga ne bayimuka ne bajja. Sebe ekyo si kyange era Uganda tekibaddeewo. Abantu badde bamanyi nti nsooka kulaba awo ne banteerayo ki omuzannyo n'ezija n'engulaba ku stage. So Rape ayolesezza omutindo gwa waggulu ate abadde very very organized lwakuba we were very disappointed ne theatre La Bonita how the production was bad on their side. Screens zibadde zivaako we ziddako. It is so unprofessional. Waakiri bantu tututte mu break ne batereezaamu ne tugenda maaso. Kati erifa abalaba you really don't enjoy yourself. Yeah, but otherwise, Rape, thank you so much. Genda maso. I mean, nema matusola bazze. Wanje. Black Rihanna. Tubulire ku Rape Sanyuka TV okubanti. I'm very happy for my friend and my workmate okubanti kyakoze ate kiri kubanti fa abachala fenga abachala kiri mutuzaamu amaanyi atenga kibaddenga opener eri abachala bonna abali mu domestic violence that abachala bangi bali mu bufumbo bali mu relationships naye nga ate bibatuukako naye nga tebalina babyogerera tewali maybe abakwatako. So Rape ekintu kyakoze kigenda kuyamba buli muwala ayina ali eyo buli mukyala ayina ali eyo ategere munange ayina eddoboozi ayina ffe babelievingira maybe nga media personality that naffe tumanyi bye bayitamu si just because tubeera ku TV ne kama tubasanyusa tukera ku macha naye at least ne bakwatako where they are at least nabyo tulaga nti no tuli nabo. So today we are very proud as Sanyuka TV tugamba muno tubasinza okuva munda muli era kye tukoze atenga wetubayigiriza whatever is really happening mu bulamu mu bwa bulijjo. So I'm happy to be here naye nga theatre La Bonita nga anwagambye ekisazeyo nnyo oba tunyumiranga ebintu bivaako onyumiranga ebivaako but we are very happy to be here and Rape mwenna abantu abamubereddewo mikwano gye abatambilivingira mwenna abadde mu busonda njagala mukitegeere nti neera buli muntu ayina jjaneye. So support era abakyala mumigoba ni supporting abachala bannammwe era abala bangi bonna bazze wano abachala bazze okuba nti basupporting Remy mwe bali kuba nti muze mbagala nnyo. Abasajja bagamba nti abachala munammwe muyina effuga ebbi mubavuma ate temwagala kubawa ku July. Ekyo kyogerera tukitegeera naye ate sibye ebikulembera obufumbo twere ku Mulamwa movie gyatulaze domestic violence eri abakyalo omukyala alina okumanya rights ze obufumbo si komera omuntu aba mukulu munno tomutuntuza mwino gendayo nga mwenna mugenze kola ki kunyumirwa okitegeera so si gugo gukomyewo bannange gugenda kuboggola so fe tetubibeeramu ebyo mukwano we rather be feka mu mirembe than okwesibako teri yatuto Judith Hadi nga bagaye teri yatuma musajja nti otali muleeta toligenda mu ggulu webiba biganye emirembe gye gisinga kyonna. So Rape agende maaso era tujja kuba tumusupportinga kuba byakola birimu omulamu ate birungi nnyo ate kyakola akyagala. Wanje abasajja kiri kityayo abasajja ndoza abakyala bakoze ki abakyala bakitegedde nti tolina kufiirawo otali happy osobola okumuvinga n'okontinuinga. But first of all I want to congratulate Rape kyeyayogera wano ku press conference n'agamba nti ngenda kubalaga nti ngenda kuwanika film industry atulaze class above film yali yagadde okwenkanako n'eno nze gye nali mbaddemuko series zaakyaddala okuva mu Richard Hunt zaziraga NBS ku mpeewo zaffe but you can see a class above atadde mwaka senteke n'ekirala bafaana abatwagira abatulaba ku TV. It's not about we are just TV faces. We can do much. We are creative. Ebintu kasitoba okyagala ne bwoba obugubi bwoyitamu kati byayogeddawo mu speech ye abantu abadde balowooza mu bibadde byangu ogenda mu office abantu n'obannyonnyola kyokola you want them to believe in you. Bannange abatulaba tewali kintu kinyuma makona naawe tomanyi kintu kinyuma ng'omuntu okubelivingiramu n'abelivingira mu dream yo ate nga just omugamba
okuva Bugambi tannalabako. So bannayuganda bwe tuba tuzze n'ebintu byaffe ng'omuntu osazeewo mu believinga, believe in us. So Ray P, of course otulaze nti it's not just a TV face. Congratulations to you. Abantu bakimanyi tinajjuza Theatre La Bonita. Ajjuza Theatre La Bonita ebyo bikolwa abayimbi, but she's a TV face and actress. Omulabi yabikoze. So congratulations, tukwagala nnyo ffe nga bawakumenti. Njagala kudduka. Bana, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyamazima nebaza Ray P. Okwekkiririza mu kikulu n'okumanya nti nno okola ki nti osobola tatebere wekwasa Allah oba Katonda buli kimu kikola ki kisoboka. N'ennyongera okumwebaza nti nno bana etalese faces zetumanyi nti ajjeeyo omuntu g'omuntu yenna atamanyi nti naasobola okukola ki asobola okuzanya. So webaye kusupportinga mwana wa wansi alina talent nokuba nti nno wekkiririzaamu forward to support you girl. Oshobora okubeera nga supportinga buli muntu yenna as long as you're a woman ng'olina ky'oleese like you need us, we shall always be there for you. We love you. Mwebale kwagala Sanyuka TV n'okutukkiririzaamu. Twogere ku mbeera ya domestic violence mbi nnyo, omuzannyo ngwagadde era ngazo omukyalo omufumbo envumirira bu domestic violence kyensinza okuyigamu byonna domestic violence mbi nnyo ddala. Ate n'ekirala abakyala n'abaami tukole, tulekerawo okulera engalo, tukole. Nganze madamu SK Beddings mbakubiriza okukola, tubeere bakazi n'abakyala nga bakozi. Kale bali Ndi bulungi aleta sebo. Kyosinza okuyiga mu muzannyo guno? Kyensinza okuyiga nti si kirungi kutabukiranga babba baffe wadde nga esente zibula naye tusigale nga tukyabaagala, tubazzeemu essuubi. Ray P akikoze. Kiki obadde osinga okumanya ku Ray P? The Ray P mwagala. Ndaba Morning Express buli kumacha, mugobeera ku TikTok, Instagram, Facebook. Era mwagala nnyo. Era nviiridde ejjinja okujja omulaba. Odda jinja? Nzira jjinja. Kiki osinza okuyiga mu? Kyensinza okuyiga from heart to healing nti tobeera mu kifo nga olumizibwa, okitegeera nti abasajja bonna nti embeera ebeerawo n'ekyuka, but you don't need to change your behaviors. Olina kukakkana nemwetereza ne mukyala embeera nesobola okutereera bulungi. Amanya bampita Shakira. Oviridde wa? Mbidde Salama. Kale mkwano. Amanya gange nze Nareso Sharon, omu ku basponsa ba Skyping Tours and Travel. Kiki osinza okuyiga mu guno omuzannyo? Say no to domestic violence. Yes, sir. Iye. Abasajja balekera abo tukuba. N'abasajja bagamba mubakuba ne mubagira n'ebyo wakati tujja bakubira ddala. Lwaki mubalumya? Maama bwani? My name is Charlotte Namara. Ogwera Luganda? Bampita Charlotte Namara. Tuviridde Ntinda Kiwatule. Yes. Omuzannyo guyizeemu ki? Abasajja balekerawo tukuba. Nabo bagamba nammwe mubayisa bubi. Abasajja balina embuto. Anyway, the main thing is say no to domestic violence. Yes. Every woman has a right to freedom. Oli mufumbo? No. Olina boyfriend? Maybe. Bagwetani? Babra Sam. Ova luddawa? Boyogerere. Kiki osinza okuyiga mu guno omuzannyo? Kyensinga okuyiga mu muzannyo nti domestic violence tulina ogikomya maka. Abakyala bagamba nti mubakuba nnyo, mulina n'effujjo n'effutwa n'empisa embi. Ekisinga oleetera obwavu. Bwavu, yes. Obwavu ekisinga oleetera. Obwavu obuleeta ekyo? Yes, obuleeta ekyo. So kati mugenda kikola mutya okuba nti mwetegereza? Just kola nnyo, omusajja abeere ng'ali bize nga tasobola kubeera ng'ali eyo maka kuba mukyala. Kiki osinga okwebaza ku Ray P ne Sanyuka TV? Ray P ne Sanyuka TV nti Ray P ekintu kino akiteese ku worldwide okulaga nti okuba omukyala kibi n'omusajja okwekola kirungi. You are right, said. Kale bana.